bakusali bajjemu bateeke muri gwe bakwe ssente era nti ku yunivasite y'e Madina kuliko abaddugavu batera okuba banakunaku bona omugamba ssente ayinza okukkiriza twali tumaze okusala dhuhuri nga bwe tumaze wano ne bayimuka ne babitugamba omumbejja wa Kabaka Fahadi yafuna obuzibu naye abasawo balaba nti singa tufunayo amuguza ensigo emu sente zebagenda okuwa tolikola obulamu bwo bwonna obusigadde lumu yagamba nti nfuuka obwenkindo olwa ssente nze nfuuke wankindo kubanga okukola mu bibala balina okusalawo bwe bati bajje ebibaagala batungewo teyafuna era yafa bali bagee nti abaddugavudugavu engeri gye bali abaki abanaku fe tuli bagagga babunaku tuli bagagga mu bulamu tuli banaku mu ssente naye obulamu tuli bagagga katugende n'obugagga bwaffe teri n'omu yakkiriza era mugezeeko bannaigeria nti mugezeeko bannayuganda nti ani nga buli omwana tuna butunuzi ku munaga nti bagogenda genda sinagendaga riziki kigambo kigazi kinene gyetulowooleza riziki teriiyo gyetulowooza nti ewali riziki tekola ki enzigi zaffe muzimanyi akasumaali kamu bubiri nga weebaka bali betulowooza nti balina riziki enjegere 10 ne kufulu eza sitiiru 10 okwebaka kutulo enjegere eza sitiiru batetusobola kukutuuka 10 gumu 2 3 paka oluggi lwonna ne kufulu eza sitiiru tebazigula muno kati kubonna ni alina riziki akasumaali okumanyika naketonda bweka temukamanya akasumaali oyo agasawo akasumaali akuba otulo n'afuluuta amazisi nebigavugira tebimukwata nako bajja binyumiza enkya naye oyo atekako enjegere 10 ne kufulu 10 ageza buli esasi nga livuga ebweru oza tebatulumbye ate ebweru newali abasirikale enjegere 10 ngaate bweri wali abaki ne kamera ne mundu nembwa esasi nelivuga ebweru taddayo kuba kutulo akubira abasirikale kiki kyempulidde ekyo nga yakankanyina ndabwa kati yali alina riziki entuufu ono wakasumaali nibwegavugaga nti kati nze kana akafalisa akadde akayoleka kebagenda okubba ngaasika bulangiti ye ngaatereza mutwe nga yeba batuuke ne bannaabwe bamanyi wa inna rabbaka ladhu fadlin ala nnas walakina akthara nnasi la yashkurun Allah tabaraka wataala atukolera ebirungi bingi naye situmwebaza kasi tubiraba ebirungi tumanye birala naye atukolera ebirungi bingi netugamba okumwebaza kuba kitubiraba ekirungi tumanye eki bumaali ebisigadde tituki birungi ntegeka bulungi ebisigadde situbiraba bwalaba bali bagulawo agaggi agageeti agaliko amasanyalaze alowooza nti byebirungi alona nga njagala mpa ebyo kumbe nonene wali ebirungi ebitagambika kasumaali akakaggala olujjako nekasita kulyako wali ebirungi oli omulaba alimu ebyo walinange ebintu bino tugenda tubyegomba naye nga temuli makulu nze nkola ku radio paal watera okujjawo abasajja banene mu ggwanga okola program nogenda obugenzi wali emmanja okunkumula security esookayo n'ebimundu nebakebera n'ebimundu kalimoga nti kati mugende mumuleete bwoba obulamu yinza obwegomba tayinza agendako mumanja okunkumula nga bali tebategeddera ekisoboka basaba noga nti kati sooka olinde katugende tukebere ate ono wasigalawo omu kati babiri nebagenda nebakolaki ate bayinza oluganda waliwo ebintu byabikidde awo tetubitegeera oba mulimu biki twogezezaako bibikula tubikebere biganize tetubyesize security tetugyesiga tugende mu hoteri tudde nebasooka ate bavuga obwo bulamu obulabo kakati ate ekyewunyisa
Allah nakola obulamu bw'ensi eno nga kasitaka kutanda nakuwa sente ezo ennyingi ezo ezitagambika ngaakusindika eno ngaokomawo mubaavu mu mpangaala. Teriyo omugagga yenna ayinza kugaggawala nafuna sente ganankadde okujjako ng'ate yeetaga bulamu bwaffe buno anti bamujja ku butto ng'alyangaffe abanaku batalina sente zigulaka butto nga bamujja ku mmotoka tambuza ku bigere imu okugenda kulwaza nga tenda kutambuza bigere ngaffe batalina zakabooda nga bamusika ku kitanda kye kyeyagula mu Amerika funewo akalubakalwa oba webaka mufaliso ogujja kukulwaza. Omunaku agula akafaliso ng'agenda okuwasa akayinki 4 nekatandika okukendeera nekasigaza yinki egi nga kwebasula tayinza kulwala n'atuuka mu ddwaliro ne bamugamba nti tugenze okukebera woosula wakaluba nnyo kyekikulwazizza tekisoboka naye oli omugamba tugenze okukebera woosula wagonda nnyo wewakulwazizza funaye wakola ki wakaluba. Allah omulabi byonna byagenda okugendamu bamukomyawo eno kulwaki life y'ekinaku yeriyo life entuufu ey'ekinaku ey'ekigagga feeke era buli agituukamu bamufoosinga kumu mu riyo life n'aleka emmotoka 8 mu lujja n'atambuza ebiki teyinza kutuuka mu ddwaliro ne bamugamba nti twagenze okukebera otambuza nnyo ebigere kyekikulwaza funayo ezakabooda ne takisi tekisoboka nti abasawo bagenze omukebera nti okutambula ennyo kwekoze eki naye olwomuga nti otuula nnyo ekireese obuzibu tambuza ku biki. Bamukomyawo eka yali yaddukayo bamukomyawo wa kakati bye byetwegomba obugagga bwe tulina twagala busuulawo tugende mu birwadde. Naliko muhijja emu n'omwami yali mugagga naye kati yafa Allah amusaasire nga tayagala nvewe mu kaseera nnakubira waali nga tewaliwo restaurant oba hoteri etunda mmere gyalya bayiwa mazzi mushere ne batokosa ne baleeta nossaamu ennyaanya takikombako nosekamu akatungulu takombako notekamu omunju takombako kati teri hoteri etunda kiko ekyo kati olwokubanzi nani njogera Olwarabu nga nze nina okugamba bali nfune omuceere muwemu amazzi mutokose nga nabali beebuuza kikaki muli binyonyi mulya biki nga nekakutanda n'akomba ku munnyu afuka ng'ennyanja eyengedde olususu lwonna n'akomba ku kye bayita omunnyu jjukira nti ennyanja erimu embeera z'omunnyu akatungulu kalimu embeera z'omunnyu kati nga bayiwamu buyiyi mazzi ne batokoosa ate muceere na bumonde teteekamu kantu konna naye nga si mugagga mulwadde nga si mugagga yava mu byobugagga n'alwala bulwazi sente naye nga tezimugasa era mu safari mwe twali nga ffe tuzirya nga mulye buli kimu nze njasasula ffe nga tulya buli kafanku naye ye nga ali akantu ako kabwe kati eduniya yeyo ogamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yamalanga n'omwezi nga tebafumbye kakulya waka obwabo basobole okuba abalamu obulungi obulamu obulungi buli kulya katono naddala kasowingira 25 plus omubiri gwo guba tegwekyetaaga byakulya kyolina okimanyi naddala bafunye ku ssente kubanga jjukira nti bwezibaawo tosirisa bukaseera weegaana kasowingira 25 plus olina kulya kaki omwana omuto yeetaaga okulya kubanga alina byazimba ate gati bw'osigala ng'olya nnyo oba ozimbulula byewazimba nakendeeza nolya katono kupimako bupimi naye Allah yakola nga life eno ey'ekinaku eno eri riyo ate era eri fake ate tutwanira fake byali waali yenna yalagenda mu fake
ate olumala ogituukamu nazikuwa ngaakunyiga akukomyewo era abasinga bonna tasobola kubako kyalya omugagga tosobola kusanga mugagga nga asobola okulya emmere taliyo kubanga byonna byoteeka oba bimuganda basawo omunaku yasobola okulya emmere mugagga tasobola buli kyoteekawo omusawo ajja kunyombesa ajja kutegeera nti nalidde ekikajjo noga nti anategeera ti nti ajja kulaba sukaali levo ajja kulaba levo ya sukaali n'ekikajjo obukajjo omusawo wange ajja kukola ki kuyomba ebigambo birabye bw'aba naalya alina kukubira essimu omusawo akeberimu awo kati bannange obubaka bwange obusoose bwebwo Allah tabaraka wataala yakola riziki nga mpezi ebitagambika ate ffe tugifunza netulowooza nti emaali eriziki yokka obulamu bwo emaali yakola ebitundutundu 20 ku buli 100 ate ebitundutundu 80 si maali birala ebitundutundu 80 ku buli 100 si maali ate ffe tolira ka percentage kalya 20% etutamwanyi ate wetwogera mu kyoshiga tetuganda kukola kubanga ogenza okuga nti ate bagambye emmali tena na makulu kati menyekera ki oteekeddwa okukola oteekeddwa okukola kubanga ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam nkozi oteekeddwa okukola ofune ka 20% ako akanakuyimirizaawo era okubirizibwa n'oginoonya emaali wabula bwoba oginoonya kyolina okumanya nti si kyekikulu ennyo mu bulamu oleme kukola haramu kubanga bwegikuliriza ennyo ojja kukola haramu ng'oginoonya nze ku ssente sisaaga nze ku ssente nzita omuntu nze ku ssente tombuulira kirala nze ku ssente tombuulira mwana abajja kukola ne haramu ng'aginoonya olina gimanya bumanya buzito bwayo we buli nti si nzito nnyo bw'ogizitoye nnyo oyonoona ojja kutta banno ojja kumpanya ojja genda mu byensaasi kiki nze noonya maanyi nze noonya kiki maanyi omukulu lwaki tebamusirisa oyo afunye obutakkanya ne banne okugikola kiri oke naye ogikola ogiwa gaapu ogikola ogimanya nti kakati nakuva wano mpaka wano tewano mpaka wano ekibiina kya nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam kibiina kikozi ye kenyini yali musajja mupakasi asooka n'alunda ebisolo bamusasula yakasente n'avayo n'agenda mu byobusuubuzi n'abiyiga n'abikola mu butale bungi bwe yamala okufuuka omusomesa wa irimu n'abiwumuza byonna n'adda ku irimu simanyi nawe oba ofuuka omusomesa wa irimu gye bujja obiwumuze naye yasooka n'alunda n'asuubula oba mukwasa irimu eno n'abita n'asigaza kintu eki okusomesa ye kati okukola kikulu tokkizibwa kuleera ngalo naye essente eno daluso erimu abavubuka bato bangi tokkirizanga sente okuyingira mu mutima tokkirizanga sente okuyingira mu mutima gwo eyonoona omutima essente ziringa mazzi mu lyato abantu ababeera ku nnyanja batambulira ku lyato eryato litambulira ku nnyanja kweribeera kwebali bajjira byonna teririna kuyingiza amazzi kasalifuna akatuli terina okuyingiza amazzi mwena mugenda kufa n'omwana damu bwatyo sente zezigula engoye zezigula emmere kuba mujjanjaba tezirina kuyingira mu mutima kasita ziyingira mu mutima ogenda kwonoona kubanga oba ozeetaaga beba batta bannaabwe lwa sente naye nga busente bwekano yamutemyetemera 77,000 kati zigenda kugula kyekyo tokkirizanga sente okuyingira muki shokumya tugamba nti abasajja abazungu batuleetera obuzibu abasajja batukolera engoye zaffe ng'ensawo ebeera ku mukono gwaki gwa kkono ate wali omutima amakulu lwogenda ogira bwoti oteeka mu mutima munda
ogenda byo ziteeka mu mutima. Essente buli weerwanako ne zitakuyingira mu mutima, oba ozirina oba tozirina tezikukosa. Kasita ziyingira omutima, oba ozirina oba tozirina tezikukosa. Bw'oba tozirina ogenda kuwona onozifuna, bw'oba tozirina ogenda kuwonoona. Bw'abeera mwana wa buwala ng'ate amenyeka n'ebyo nga ziyigga, mwana wa buwala bubalagavu ajja kuziyiga mu mbeera yonna. Bw'aba mwana wa bulenzi ng'asitula ebizito, ng'afuna akabazi n'emitayimbwa ng'ateega bantu, kubanga awulira zeetaaga. Ekyokubiri, ate bw'oba ozirina nga zakuyingira mu mutima ng'ozirina era zikwonoona, weewuunye sente nzibu nnyo. Bw'oba tozirina nzibu, bw'ozifuna nzibu. Kati tugenda kulagawo, bw'oba tozirina oyagala okukola byonna byonna ozifuna, ate bw'ozifuna nazo ne zikufuukira ate obuzibu bwereere, n'olyoka okola amazambi ebiro gamalayo. Tuli fenna kasita omwana Adamu afuna ssente bwe papa, kyasookerako mazambi manene, abanga abuuza Allah nakumyo zimpe, nga mukama musajja kyamuleni baga ssente bwekuba ekola ki, nja mukuba ssente mu maaso. Eryo nga liteeka wano, ate ezambi bwalitandika teriyimirira. Bwavaawo ng'ate ng'atandika kuga nti kakati gundo eyo twakula naye nitufuna ssente, ayinza okuntawaanya. Abantu abasinga bwe bakula nabo ne bafuna ssente nabo babatta bannaabwe batta. Eryo neryo zambi y'okutta abantu ng'amunyiga. Ekivaamu nga nti bayinza okuntegera nti nze namutta, neetaaga okugenda ow'omulogo asibewo bulungi awo, ate saagala nakuddamu bwavu, yinza okuddayo mu bwavu, njagala asibe obwavu ne kudda ng'agenda mu nsaasiro, neryo zambi. Ekivaamu njala kuzimba woteeri ennene awo ya $5,000,000 naye nina 2 kangende ebbanka empole ng'agenda mu riba. Buli zambi eddene abasente abalina ennyingi ennyo balikola, olwokuba agenda mu woteeri ez'ebbeeyi naki atandika ecupa olw'emikwano gyasangayo eyo, atandika ecupa mugimanyi ebyo mwana nga tobikolanga, kubanga ebiseera ebisinga abantu bagenda okunywa omwenge, abavubuka abasiraamu, abaami abasiraamu, abakyala abasiraamu, okunywa omwenge mikwano. Emikwano gyakwerindereza. Era abantu abagenda okusinga okulaajana mu muliro mikwano. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an dhikri ba'da idh ja'ani. Bagenda kubakutte ku mitwe bati omuliro nga balaajana mikwano. Mu muliro bagenda okusinga okulaajana bigonosanga nga booti mikwano. Gundi ono yanditira ebizibu, yengira nti ansikansika ne tuyingirira ebintu ebyo. Gundi ono laqad adallani an dhikri, yanguza nazija mu layini entuufu. Nali mu layini entuufu nze gwolaba nansikambula omwenge. Ate abavubuka abato mbakuutira obulamu buno obw'ensi, mu bintu byonna byonna kyotasuulirira nga gwe muzikiti. Gwegenda okutunulira abavubuka n'abaana b'obuwala bali mu kibuga banywa omwenge, kwesamba muzikiti. Bakulaga essemayiri nga mukubi wa bidde, kwesamba muzikiti. Oyo bira bikyaganye, bwe genda ku muzikiti osaali, genda ku muzikiti osaali, genda ku ddalasa, genda ku muzikiti. Wadde bira bikyaganye, kiba kizibu nnyo omuntu okujja nnyo ku muzikiti nakwata ku kyupa, kizibu. Usange muzanire mbumunywa mwenge, wegenda okwetegereze bonna bonna abanywi talinnyayo. Bwe sooka okumu n'obanga ogenze bweru, ngenze Dubai, ngenze Qatar, ngenze Europe, ngenze wa, bwe sooka okakase nti omuzikiti bwe buli gwo. Ebirala tunalabira ewa Allah. Naye kasita weesanga omuzikiti, khalas toddayo okulabikako. Omwami yenna kasita yeesanga omuzikiti buli kimu asobola okukikola, asobola okunywa,
asobola okutemula, asobola okugenda mu nsaasi, byonna basobola okubikola. kubanga nabbi atugamba sallallahu alaihi nti innama yaakulu dhiibu min alghanamu alqasiya, omusege mu mbuzi gulyamu eri yokka. naye yali agamba nze naawe innama yaakulu dhiibu min alghanamu alqasiya. nabbi alunda nnyo embuzi, emala emyaka 7 alunda mu ttale, ate mu ttale wabeerayo emisege giri embuzi. kati byayogera abimanyi sallallahu alaihi wasallam. Ensolo gye bayita embuzi mu byesinga okweraliikirira gwe musege, ereekirira nnyo omusege. naye omusege olwokuba nti saizi yagwo gwenkana embuzi, gusanga obuzibu okujja we ziri nga nnyingi gutyawo, kubanga weziba nnyingi zegatta ne ziguzaayo emisinde. naye singa akabuzi kavamu nekatandika okulyako kebbali bwekati oluyi olu anti kubako enjala, kaba kawedde. kyategeeza kyekiriwa kasita weesamba okubeera ne balina ku muzikiti ngobeereeyo ebbalibbali sheitaani tekulabamu. kasita weesamba okuba ne balina mu gurupu wano mujama wano, weefudde omutawaana obeereeyo ebbalibbali, jatono nnyo bwekati. tulefena gw'omuzikiti oguleka newebanga olazeewa oga nti omusajja oli bamita Kyeyune yatugamba tutuvanga ku muzikiti guliriddawo wano, wegenda ku muzikiti osooka oguteekewo gubeerewa, ebirala bijatera byokka. naye kasita weesamba omuzikiti tosigaza kantu konna. olwo omusajja omu sheekha atunyumiza edda myaka nga 8 mabega, edda ensi yali ekyali mabega nnyo, batambulira ku bulogoyi bubalaasi, tewali nguudo yenna dunia. kati ngoyinza ogenda otya Masaka weebuze, omuntu anagenda atya Masaka tewali luguudo, oyinza okuba ogenda buuti nodda oti gyova nejolaga tosobola kwawula. kati sheekha agenda Makka kola hijja, ali mu ddungu avuga ensolo, agwa mu babbi. bawalabu ababbi bateganga mu malungu, nagwa mu babbi ne bamubba. ensolo, sente, byonna gwe muzeeyidda wali tuulaawo. ne batandika okugabana sente ze, ne bagabana. kati okebera ensawo nga yali apaakinze ebyokulya, ne basooka ne batuula balye. kati omu n'avaamu n'atula ebbali alinde banne bamala okulya badde mbagabane sente. muzeeyi atuddawo namubuuza nti wayi nga tugenze kulya na banno, leero Mande lwakusiiba. wanjisebo leero Mande lunaku lwakusiiba mu nnaku eza sunna, nasiibye. tuli mubbi, nze nkulira ababbi abo bonna. namubuuza nga tebikwatagana, nga tebikwatagana. omuntu bwotuukira okusiiba olunaku lwa sunna kitegeeza eddiini eseseetuse, kijja kitya okuba nti oli mubbi? nagamba wallahi simanyi nange, naye nze tukuze tuli babbi mu ddungu, ate tukuze siva ku byakusiiba. nawe bonna mbakubiriza basibeko naye tebawulira. olaba kulya buli mmere buli kanaku. sheekh namugamba nti amanyi kitegeeza ekyo nti kitegeeza nti wadde ebirala bikyaganye olekangawo akaguwa akakugatta ku Allah, luliba lumu n'okekwatako noddewa Allah, ng'omuntu abudde mu kinnya naye waliwo akagwa akali awo, aba nesubi okuvaayo, so sinakagwa ate bakakutudde. namugamba nti akakagwa ako koolina one time ojja kuva mu mirimu egyo. ne bamala ne balya ne bagabana ne bagenda ne bamuleka mu ddungu, tajja mukulu kena nansolo yakutambulira. wayita emyaka nga 2 oluvannyuma nnyo, sheekhu yaddamu asanga omuvubuka oyo ku muzikiti ng'asoma Quran. n'amulaba n'amutegeera nti oyo omuvubuka yalina ettimmi ne banziba naye kamulindewa. kandi nekirabika nga omuvubuka yali azze ku programu nga yakusoma Quran ebbanga ddene, agenda okulaba tamala nasoma nga tunagenda aga nti akamuwe kusalamu, salaamu alaikum,
alaikum salam jebali muvubuka kale muzee naye njebali onzijukira ye muzee nkujukira onzijukira koki twakubba namugamba nti kati okola ki wano nabivaamu dda nafuuka hafizu namugamba nti saakugamba nafuuka hafizul Qur'an yonna nagisoma neyegda wano nabivaamu dda n'ekibiina kyaffe kyasasika buli omu yakwatagage twabivaamu fenna kakati sheekh n'atugamba nti gwakaguwako kekaluwa gwe ngamba gwe nange ddayo eka otule mu nnyumba weebuuze nti akaguwa kange kekaluwa nga ko tekavaawo wekali awo tugamba zino eswala ettaano ezo si zizo ezo waliwo yazikulagira olujja okuza eswala ettaano ezo zizo amigo utazisala niki tugamba lamanzaani eyo si yiyo waliwo yazikulagira akaguwa kange kekaluwa ngamba gwe ddayo weebuuze nti ako kono biba biganye weekali kubanga yali asiba mande n'olwokuna yali eswala ettaano zo zaaliwo wali naye nga tazirilayingako ezo sizize tozesigulirako waliwo yazikutuma era omumanyi era bw'otuuka mu maaso gagenda zikubuuza tuli fenna akaguwako gwe kekaluwa yono omubbi kondo akakekabika kusiba nnaku za sunna era alhamdulillah oluvannyuma kwe yayitira n'ava mu mirimu ekyo twetaaga akaguwa teri agenda kakolera nno gweka abakulu babeeremu mu kilaasi abanange obubolira nnyo omuto ng'aleekaana nnyo omugambako kubanga ate abo abato buli yaleese abaleese abato bakoze bulungi nnyo abo tubeetaaga nnyo naye lwakuba bwemuleeta mutuuze wano akubeere kumpi kubanga bebasinkana bo nabo obamanyi bo omuzannyo gubasingira buli kimu abato oba olina omuto yenna oteekeddwa omuyigiriza omuzikiti amanyiri layifu y'omuzikiti bw'otamumanyiza layifu y'omuzikiti emyaka egisooka layifu y'omuzikiti mu bukulu oluusi etawanya okuyiga omuzikiti okuyiga omuzikiti mu bukulu kitawaanya niye omuto aguyige mu buto era abamanyi batugamba nti okulaba omuzikiti nga temulimu bato omanya tegulina future wonayita emyaka 4 mwene nga mujjako mufudde muweddewo bane bagenda okusaliramu abandi bali bagusaliramu tebagumanyira bali mu firimu nga nigooleeta kyanti bazanya baleegaana tewali buzibu tubakumako tozanyira muzikiti njakukuba kiboko tozanyira muzikiti naye nga waali amanyire layifu yaki bane njogera kuno nekuli ekibakizaawo kyetugenda nakyo omuto alina okuyiga omuzikiti mu buto negufuuka kitundu ku bulamu bwe agenda okukula ngaobulamu bwe bwa muzikiti naye bwomuleka n'ataguyiga nayiga resolingi nayiga emipiira ajja kuba bwebyo obulamu bwe kutunulira premier league weyimiridde eti ani azanya ani addako ani kati tebet efaanani ani asembye ku tebo kubanga byakuliddemu nakulidde ku muzikiti amanya darasa eriyo ddi ani asomesa ani yasaziza yasoma essuula ki ono asoma bulungi okusinga ku ono era naye ebyalayifu bye ate twagala ne tugopa abazungu yabwe ndala kubanga omuzungu omwana we future ye club ate club terina kyeyetaaga kati kyobola bo babaleetera video game playstation gebakulizaamu abira ku kompyuta ng'avuga motoka za mpaka abira ku kompyuta avuga lyato bantumye ku mission ali ku kompyuta n'avuga emmoloka n'ayisa n'akola ki n'avuga pikipiki kubanga layifu ye yagenda mu club terina kyeyetaaga fowafu w'obusiraamu wakugenda ku muzikiti omuzikiti gwetaga tahiyatu gwetaga okwazina tabimanyi olina okubanga manyi osoma Qur'an tamanyi naffe netumuletera ebyo
bigemu byoku kompyuta. Future y'omwana waffe si eyooli. Gw'okoppa bamuteekateeka agenda mu birala. Nawe omutaddemu nga towa agenda mu birala. Okakkana nga tufunamu. Mugaso nga gufa. Tewali makulu. Ati omwana badde njogera ku ky'abaana abaleese abaana bakoze bulungi nnyo kubanga omuto bajja ku muzikiti najja ku muzikiti ayigala ife eyo nere bamumbowa nnyo bagenda kulaba leese olingi wange muze yandeese eno musajja yogera tamala bagenda kulaba mupiira bw'aba amanyidde omuzikiti omupiira tegulina makulu gyaki naye kasita tamanyira muzikiti kubanga life y'omuzikiti ogimanyi banga ebowa mutukati wedda tutuddewa naye nga waliwo ebigabo by'amakulu bwaba teyagimanyi yali alaba bimubowa agenda kulaba DSTV kuliko ebisanyusa hora agenda kulaba hora movie abasezi bali abantu badduuka kati omwani gutula ku muzikiti mumugende nva ku baana nga omwana w'omulenzi kasita aweza emyaka 7 asikeddwa okuba nga asobola okusaaza esswala eya magaribi oba eya isha oba eya subuhi. Omwana w'omulenzi kasita aweza emyaka 7 kakasa tasobola okusaza magaribi ne isha ayazina nakima bamama be n'abasinga ne basisita be ne bakitabe bonna n'abasaaza. Bw'aba takisobola tobeera muzadde mulungi. Bw'aba takisobola oba toleze bulungi. Ateekeddwa okuba nga akisobola bulungi nga teyekanze namu takanganye ng'ayimirira n'ayazina n'akima n'ategeka yateekateeka omusaala. Nze eka siri imaamu baimaamu beeka balala nnyo nga nsaazaani wange sisobola mutabani akima yazina akime nze nsimbe eno atusaasi baasi saaza biki. Ateekeddwa okuba nga teyemutana wadde okulya mwezi onnyo ekitali ekyo tuba muzadde mulungi. Bamaama ate omulangi guno omulimu ogusinga kukolebwa bali anti bebabeerawo fetuba twakedde edda kugenda kunoonya kyakola kyakulya. Bamaama bebalina okufaayo ennyo ekyo. Mu kusooka ajja kusooka atye akankane nerofaayo naaba abaguma ne banywera kusooka baali bayiga ajja kuyiga ayiga okwazina n'okukima n'okusaaza. Bamaama balina okuteekamu nnyo amaanyi ku mulimu ogwo olw'ensonga nti umma muno twafuna abamanyi bangi nnyo nga Allah yasira ku mikono gyabo. Abamanyi abasinga ba umma b'amaanyi bayitanga emikono gya bamaama baabwe. Sijja kumenyeka nnyo Seeka Sudaisi temumuwulira Seeka Sudaisi bwayogerako ku maama we akaba maziga era kasita atandika okubeera ku maama nga mumanya agenda kulekera awo kubanga mama yamugamba nga nti genda okwate Qur'an inshallah luli kyanusaza kukamba ate yafata kirabyeko nnyina ekyo kyekimukabira. Yalinga yagala nnyo okuba akapiira Sudaisi mu buto nga yagala genda kuba akapiira mama amugamba genda osome kiki Qur'an kubanga enkya inshallah ogenda kusaza kukamba naye nga manye nga babyogera banaku bali awo just naye agamba nti ate labayo Allah nandeeta nesaza kukamba nga ate mama takirabyeko. Kati bwatuukawo nga maziga gakola ki naye Allah yasisa ku mukono gwa nnyina. Tojja kusamba kapiira nga tolinasoma sooke waseeka genda ku muzikiti. Bannange batandise okusamba kati basimbye n'eggoolo ate kati maama ngamba bino ng'atadduka ng'agenda eri nga pa ku kaluma ngo ajja akole ki asanga basamba. Naye kiyamugamba nti genda osome Qur'an one time wajja kusazaako kukavaawo. Bamuleta 82 nga Imaam nakacyabangawo 82 ayingiraawo nga Imaam ne Jibuli eno bakaleta kato akulidde awo 82 oyitawo juzi nga n'abali mu buyinza tebanabukwata. Yesu Daisi nebamuwa kuba Imaam natandika okusaza ku Kaaba. Kyenjagaddemu kyekiriwa bamaama bazanya rolo nene nnyo
mu baana baffe twongeremu amaanyi ffe tetubaawo tukeera kugenda dalasa tugiguddewo olwaleero tulinze endala bakamba baffe gye banatutegekera tukomewo byebigambo byange ebisigadde tugenda kubeera mu bibuuzo dakuba omukisa guli gumu bwe mba kumuzira guno sikuddako kati ebibuuzo ngenda bibuuliza ddala lumu kasitanvawo muzira nenzika wansi sidda ndi kasajja kazibuzibu tugenda mu bibuuzo kati bannaye nja kusaba omuntu amanyi okusoma oluganda obulungi akwatemu inshallah ng'ogenda soma ojja kutuula ngaeri genda kuyingira tewali crossover tetulina crossover kambeere wala gyeme kweyingiramu ebizindaalo eno system nedda soma tofuwa kugwesoma busomi tofuwa musoma busomi alaikum assalam family planning ekkirizibwa mu busiraamu ekisookera ddala kiri haramu obutagala baana era okifunamu n'omusango okugamba mbu zisagala baana ekireetera abantu okugamba mbu tebagala baana bwavu ani anabaliisa banasoma batya ani agenda obajjanjaba ngenda gusuzaawa ani agenda nti gobaliisa gwe kenyini teweeriisa kale noliisa bali njagala omuntu wano omwawaneko omukono agambe nti eyeeriisa kiri haramu okugamba mbu sagala baana kubanga family planning system za kizungu za kukendeza bantu tubagala bantu bangi mu nsi tubomere obulamu tuli fenna okujjako omukyala alina ebizibu omukyala alina ebiki ebizibu ngaabasiza azalya ku biso abamu bazitowa ayinza okukoganiru alwala okuva nga oluto oluguddemu mpaka kuluzaala omuntu nako tatekyategerekeka na ewabula ekikkirizibwa ate mu ebyo abaana obutaliranigana child spacing obusiraamu bwakkiriza abazadde okuteekawo system nga abaana tebaliranigana nasooka akulemu tulyoke tumuzeeko ekyo kikkirizibwa era tibasahaba bakikolanga naye okugamba nti njagala kubeera nga abazungu kamu bubiri oba kamu kokka kyongerako nedda abaana bwe bugagga ekimu ku byetwa obugagga mu duniya mukuba nabaana bangi ono hafizul Qur'ani ate ono engineer ate ono medical doctor ate oli lawyer time etuuka nga buli department olinayo bwebitabukira mu mateeka mumpitire mutabani wa gundi simanyi bya banka walinayo banka abikola mu banka tuli fena kikkirizibwa abaana obutaliranigana naye jukira nti eniya zaffe Allah aziraba niye okuwoza mbu abaana n'abaliisaaki fiizi zigenda kuvaawa ate no bina byetweralikira temuli bubeera kutegeera nti fiizi zinaavaawo abaana nana baweerera gwefa olabe tulabye abantu bangi nga bafudde ate abaana ne basomera naye masomero amalungi n'okusinga ngaokyaliwo nga bulijjo gwesibya abaana bubunaku nga bulijjo gwolesera abaana bokusomera amasomero amabi lwegeriza obufa olabe omwana mumumpe namukuba amasomero ebbeeyi omulala nange mumumpe namukuba amasomero ebbeeyi nga gwebadde basomeseza nga kifuufu newajjawo abalala abaana siffe tubaliisa siffe tubaweerera abadan abaweerera tetumumanyi atuliisa yabaliisa
kati family planning ezo system z'abazungu ez'okugaana okuzaala bifu era tebikkirizibwa. Ate nno family planning za butawaana zirwaza abakyala zibaleetera ebizibu, n'agenda agejja namubuza kiki famire, n'agenda akogga yenna nga ne bweyesiiga ekiziga asigala ng'evivi ly'embuzi. Wali olabyewona evivi wefukamirira bwa nomubuza newano ng'onyaluse nnyo kiki famire, tezibamu mirembe zibatawaanya bwatagejjuuka yenna kubeera nga nsolo ate nakogga nnyo nnyo nga ne bwogula emizigo epipa namba nagyesiiga omubuuza lwaki tewesiga ku kazigo naye nga yesiza epipa namba. Eri sisitimu ya Allah tabaraka wataala yagimanyi bwegikola. Tokkirizibwa kuyingirira family planning mbu toyagala baana, wabula ekikkirizibwa child spacing, abaana obutaliraanigana baleme kulwana, kubanga amanya nti kano kato sijja kakuba kanzijeko aisukimu wange kasakato kankawe naye nga benkanageza munkwateko ngumi bigo ngumi naye bulekawo space ono omukulu aba alekera ki omutole babagulidde ebyokuzanyisa ekyonakyonoonya amugyeko ekiki ngaamuleka naye bagulidde ebyokuzanyisa ono ekikya kyono yagala kyono ngaakwatako kyani lutalo ekyo obusimu bukikkiriza ne bataliraanigana nnyo, kubanga ate baliraanigana batumalako emiki emirembe kano kanyiizira ate obuliraanigana akamu bwe kalwala bonna balwala lumu bawona lumu senyiga baluma lumu, buli akalwadde wekajja bonna bakolaki obusiraamu bwatukkiriza balime kuliraanigana olindemu na seke ekibuuzo ekyokubiri. Kiseka omwana wange yava mu busiraamu n'alokoka, omuwala n'anvuma bonna nembata, nze namulwa ntya? Omwana wange yava mu busiraamu n'alokoka, omuwala n'anvuma bonna nembata, namulwa ntya? Tetuyinza kukulamula wano, tukulamula eri nga bakula enkula gye babakuzaamu. Ebiseera ebisinga yava mu busiraamu yalokoka yagira ki biva eri nga tubatandika obakuza ebyo biva eyo. Kati yakwaddeko kamu kokka yava mu busiraamu nga tubamusomesa yalokoka yanvuma. Ebiseera ebisinga biva mabega eri so saaka kasembu. Bw'obanga oyagala omwana wo biidhnihi tabaraka wataala ategeere nti gwe muzadde we era olina ekitiibwa, alina okusomera amasomero ga busiraamu, kubanga ge gokka agalinayo emisomo gye basomesa omwana butya balina okuyisa muzadde we. Emisomo gy'ekizungu tebatusomesaayo ebyo. Mu primary mulimu SST ne English ne mathematics ne science, si bwe biri? Waliwo boogerera ku omwana butya bayita muzadde we? Waliwo kisomyeko? Basomesa birala. Kati yingira secondary, biology, physics, chemistry, mathematics, English, accounts. Tewali basomeseza ate mu ddiini ekyo kitabo kiramba. Muzira okisonda emyezi 2 omuzadde tebamuddamu tomusongamu bwoti n'osoma muzadde neoba yakusobeza bate oba weetonda. Nze nkulabira nga tuli mu kutabaganya z'effamire, gwe daddi wallahi kola olunaku nkugamba nomugamba nti si yakuzaala nti yanzaala oyinza tomunokola bwoti, naye kati ng'omulenzi ono omulenya kitono taata tiyamutendeka ng'amusongamu olugalo lusemere ne ku nnyindo kuno ngoyinza okuza muto munne. Tuli ffenna kubanga okukola obukozi bwoti kitaawo akuzaala okukukuba oba omaze okumukuba, naye kyanakimanya atya ono omwana ayise eno omusomo gy'eddiini, kubanga emisomo gy'eddiini ekyo kitabo kiramba baabu birrul walidayini, omulyango gwogera butya bwe tugondera abakadde ababiri ne mulyoka musoma emyezi 2 muli ku kintu eki. Egy'ekizungu tebasomesayo muzadde. Kati yingira university
agenze kukola mateeka nga bani abigera byabazadde agenze mu medicine agenze mu agriculture teri course ku university yonna nti sebo nyabo nti omukadde tetwamuddamu omukadde omukitiibwa emikisa gyo mu bulamu giri mu kuba omukadde wekitiibwa abantu basinga tebakimanyangako nti emikisa gye giri wansi wa bigere bya mukadde we gyoba ogikima akwata emitwalo 8 najwa omulogo mbwamusabiri ng'ate omukadde we gyali emikisa giterija bwekwata emitwalo 8 ogiwe maamawo olabe zotwalira omulogo zitwalirani maama oba taata olabe esooka yetakulera kusabira lunaku lumu akwata akakadde nakawaseeka mbw amwedduwa nogenda banno tatawo waali nti oba maama ewaali zitwalira obyo gwe nti maama mpaka odduwa ebintu bigize ebyo allah ansumululire ajja kusomererwa okumala omwaka mulamba n'okusoba ono seeka gyolaga awo wotudde awo wagikuwera olufuluma bwoti nga naye agenda mu bibi naye alina ebibi tulifena abaana baffe abo ebiseera ebisinga baba bafire nokumabega otunudde kano kasembayo anvumye anzizeemu kino nga tunabitunulira emabega wali twamuguza tutya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu musajja mukulu yajja mu maaso ge nga feese yabise zimbye amaaso gabuliddemu mumajabisiki umwana nkubye Allahu akbar bamuleete tamanyi ayinza ty okuba kitawe bwati ne bamuleetera bamumuleetera namusalira ebibonerezo byagenda omutuusaako namugana naye mukama wange amiiri nga tunaa kumbonereza kankubulire taata wange oyo tinanyigiza kintu kyo simanyi naswala ndaba nange bana ab'emikono ne mu feesi mbabuuza mukola kintu tufuna wuzu kyekiki sibimanyi tiyabinjigiriza namugana nti muzeeyi bakyakuba nnyo nvire n'okumviira genda ne mutabanyiwo kasajja katubadde kakuba emigo gyabwerere gwe kennyini wamulyazaamaanya kati katandika okusasula obulyazaamaanya bwomukola ki zenmuumi ezo zenmuumi kizibu nnyo omwana asomye mu byeddiini okutunuliza kitawe muumi kubanga eddiini mu bintu byesookerwako obukulu bw'omukadde kati ebibawo waggulu eyo nga tubaana bakuze bikyakubanga mistakes zakolebwa eni mabega omuganda nakifunza nti akakyama amamera tulina katerereza eno nga tekalinakyama kakyamera eno naye kasita kamala okumera naye oloterereze waggulu kakati oyo omuzadde alamulwa atya tabagoba bakomyewo abasabire saba allah bana yange bakomyewo neyanvuma ajja netondere musonyiwe n'oli akomyewo mu ddiini ye basabire imuka musolatu layiri ekiro eyo osadakireko kubanaku osabe osaale osabe tubajja ku mutima kubanga waliwo ensobi mabega omwana tetuganye somusomesa ebyeddiini era nakola effujjo niye omwana yasoma eddiini okuva mu buto ne bwakola effujjo tagwayo wasigalayo akaguwa ye tagwayo yenna eyasoma eddiini sheekh omar tumiza bwebali bagenda mu safari empanvu nga bagenda bayita mu bibuga ne bagenda bayingira ekibuga ngaengudo zonna emotoka zafuse parking nga tebane bayita nga jamu akutte nga nemotoka bazipakize ne bazivaamu ziri mu nguudo nga tebasobola kuyitamu ne basanga omukadde ne bava mu motoka ne batambula ne basanga omukadde ne bamubuuza kiki ekiri ku kibuga kino waliwo omuyaga eyafudde bagenda muziika leero yakyankalanyiza ekibuga kyonna nti yali akulira abanyu benjaga ku kyalo kino yafudde kati sheekagani batambula bagende nabo bafune empira z'okuziika batuuka ewaka abantu bali awo abantu bangi ne bawulira taatawo omugenzi nga bagamba nti banna azze okunsanyukirako okuziika omwana wange gwe mwaniriza naye azze okunnakuwalirako simwagala agende nze nsanyuse nnyo omwana wange okufa
taata w'omuki w'omugenzi buli yenna zo tusanyukirako ku mukolo guno ogw'essanyu tubaaniriza nnyo naye abazo tunakuwalirako muve wano sheekh aga nti ne bintabula omwana we afudde mugita mukolo gwa ssanyu ng'ajja ng'ayitamu nga mutu sheekh yali w'amaanyi e Saudi Arabia eyo nga bamugulira ng'atuuka ewamuzeeyi owa ebyo byogera omuntu omulamu timulamu bulungi omwana w'omulenzi omukulu myaka 28 afudde ng'oyogera bwotyo tanti kankwenyonyole omwana oyo yamwenjaga wano ne batuuka omulonda nga yabakulira n'atukuba eŋŋungu nemuganzi kale nkuba ndi musajja muno kati mama okuba waaki nemuganzi kubanga nze mama omuve ensi ziri nsingagga tekyamulobera nasala paka mu Amerika natandika ogifuira mu Amerika ngenda okulira naye bamulonze yabakulira natuvaako wano nga takyalinnya wano netutandika okusaba ngaedduwa netumusabira nze nenyina nga tuzibuka ekiro netusaba Allah mwana ffe mulungamye mukomyewo nga ruumu ye yateekamu agafaananyi abasajja balina ebunyama tebambadde saati ruumu ye mwe yali asula nejjudde gafaananyi muli sidi z'ebidongo naye bwe yagenda mu Amerika ruumu ye tebagikwatako bagirekawo naye aga nti twabadde wano ekiro ng'omwana tazze nga tuwulire bakonkona okugulako nga yeye n'afukamira wansi n'atandika okukaaba amaziga n'atwetondera aga nti banaye mbadde nabula nkomyewo kunsonyiwa nemugaa nti nze waakiri wankubanga naye maama wuuyo mwetondere omukazi namwetondera nayingira lumu ye nateka okuyizayo agapapula gonna agafaananyi n'agayuza byonna ekiro kyonna yasuze akola n'abikumako omuliro byonna akati netwebaka nemuzukusa tugende ku subuhi nenkonkona nga tagulawo ogenda okugulawo olugi nga yabadde asala layiri ku sujuudu weyasigadde yadde asala layiri bweyagenze ku sujuudu nga mayiti eri ku sujuudu bwati twanakonkonye nga tagulawo nendowooza baye basanyuka nzigulewo muzukusa ng'ali ku musaalo wansi era sheekh jamukutwala enkulage ruumu ye yadde tefaanana bweti yadde ejjudde gafaananyi gonna ewafiiridde yagayuziza yakola tawuba mu kiro eki kati lyessanyu lyennina omwana wange agenza ogenda ng'anaabye nga nyina amusonyiye ebikonde byamukuba nange nga musonyiye nga kubanga kwetweralikira nga bali muziika eyo omwana wo kubanga nentanzo girabyeko kati lyessanyu lyennina naye omwana oyo kigambibwa yalina omusingi gw'eddiini mu buto weyalaluka nenjaga nalaluka naye nga wakyali akalandira akamusika kamuga nti komaweeka asomye eddiini mu buto ne bwatabuka atya baga sitatafa 9 umudifendinga dakiika 9 muye 9 mwegi nabakuba kagolo naye nga 9 mbadde mumukwatiridde talina weyekyusiza ne bajja bongera mu dakiika eki nabatulisa negugwemu 0 the points maker njogerera mu bya mupiira kubanga mirembe ejja mu gya mipiira bantu bonna balaba mipiira amakulu n'omuntu alinamu ku ddiini ku mutima taggwayo ne bwatabuka n'agenda mu bino n'agenda mu biri one time asobola okuweta nakolaki naye atalina bwafa aba afudde bwagwayo mu kinnya talina kwekwata kwesika khalas ensonga eyo ngiruddeko nnyo lwaki ye reality bwe bulamu bwe tuwangaliramu ffenna famire zonna famire zaffe zonna zolwa ekigambo kyenjogera bano bagaa toddangamu kukitugamba nti gwenzirako pasita olinaga nti tutugamba mulokole gwenzirako musanga kunguda abulira njiri mutakisi muki naye nga muddako muzeeyi kyeni yatula musoma eddiini nga tuli abo nga yankwata ku mukono bwekitugamba oba otumalamu amaanyi tobitugambanga fe tumanyi bonna bagandawo bonna bannaddiini kakongoliro naye nga laba nnoono alina kulinda
si bwe bityo bibeera. Famire zonna zisanga ebizibu ebyo, naye omuzadde ekimugakatako kiri eki bwe lwanagana abaana bano mu kusookerwako wano inshaallah. Seka ekibuuzo ekiddako naye bawulira eri tukwese guno gumu. Seka ekibuuzo ekyokusatu, omukyala alemedde mu nsonga akola atya okusaala? Asaalirawo. Omukyala bwabanga ensonga ze zimutabuseeko abalako nnaku ze zokka tizabanga 4 aba 3 bwe ziggwako nga tandika essala, kubanga kiba kifuuse bulwadde. Lwakuba oyo aba alina okufuna wuzu buli ssala, nokyusa obugoye obw'omunda buli ssala, so si kubeeraawo mwezi mulamba. Ate abamu zibeera on and off, bwasala bwawumula, bwasala nedda, ennaku ziri bwe ziggwako tandika okusaala, tayiniriza sala. Taata w'abaana yagaana okumpoowa, buli lwe mugamba awoza siina busobozi, nkole ntya? Oyo si taata w'abaana. Oyo si taata w'abaana n'akatono. Era tukyogeranga, taata w'abaana ye yawoowa, atawoowangako taliba. Ekyo kimu ekyokubiri, gw'oliko obuzibu. Kasita wakkiriza okusambira ttiimu nti balina kusayininga n'obyonoona, era gw'okyasibya okuwoowebwa. Kwegamba nze siddamu kusambira kiraabu eno, nzizeeyo waffe. Tuli fenna? Abakyala abasinga bebavako obuzibu bwonna. Bwegamba nti emijoozi gya ttiimu giijo byonna nze ngenze, oluna omwagala nsambire ttiimu, mala kujja kusalinga ne maneja ngenzizeeyo kujja kulaba. Kati abamagati ate twazimba akayumba ate nkalekewo, ayinza osayininga omuzannyo omulala asayininge. Kasita weetereze waani wa Allah. Eyo ensobi yonna abakyala ebakyasinza ogireeta. Kiraabu yonna bwegamba nti omuzannyo ono tumwetaaze, tayinza wadde okwambala omujoozi ate nasayininga. Kisoboka? Fayini gye baba kuba yakumi. Naye kiraabu ekulaze nti eyagala kutwala ogisambira omupiira ate tandika okusamba ate bannakusayininga, olwo byonoona. Tuli fenna? Ensonga omukyala yalina ogiyimiriramu. Ogende nti onjagala nti tugende wamuze kyanti gati gwegenda bwendifuna bwentwala eri bwenditwala nsina gyendaga, naye kasita kkiriza. Katolaba nti amugende nti bulwa muganda ga tewali sente, gwevaawo ogende eko ojja kulaba nga azifuna. Ogende nti siddaawo, tojja nakumanya gye zivudde. Abaganda bagamba nti ez'omusibe zikola ki? Zirabika. Olaba famire nga bagala emitwalo 5 nga 5 teziriiwo, tewaliira kati batekeyo omutabani olabe. Ez'omusibe zirabika. Wegamba nti nze ngenze tanti ennyumba yange n'ebintu byange, gw'osingira ebintu ebbeeyi batwale. Akayumba kange amanyi gange batwale. Ne shaitan, izo shaitan. Kasobera mu bufumu nga toli mu wowe, oli mu kingdom ya shaitan, okolayo ki? Vaawo ddeyo eka ngezi siddayo paka nakuwa kukoze eki. Ekyo bw'okinywererako Allah ajja kusasula ekirungi. Wadde okusooka determination eyo nzibu kuba kumira nsanafu, kubanga ensanafu kitonde si kyangu, kirina ebyokulwanyisa bikalabula olukalabula biri eri bwe biti. Naye gwogaa nti ngenda kugimira, olaba ne weba yafa temirika. Ensanafu nga nfu nga sinnamu, kubanga ennamu etosobola gimira, naye enfu ereka ekalabudde, kubanga obutonde bwayo yatondebwa nkuliko agaki agantu agakalabula. Naye malirira, nze abaana abobuwala bannewunzi, agenda nawoza ennyumba, Allah asobola okuwa ennyumba endala nga onasuzamu na bukoko.
gwe gyoyitamu ennyumba yange jamanyi gange asobola okuwenda nga temanyi ekyo nga singa oba okyagiina nga nti munateekamu obukoko bwange bwenalyanga ate si zakutunda zakulyako waka kati wewaba okyamwine otyakina ennyumba. Tulabye ku bantu n'amalirira n'ava mu bintu ebyo Allah n'agenda mu bulamu nga buli yali mukomera n'amu obulamu obulungi nga buli yali mukomera. Abamu ffe twesiba mu makomera kati nno okuwa okula eddakiika mmeka teziwera na 10 okuwa owomukyala eddakiika teziwera 10. Obuzibu bwe buli kwewanika bitulaba ku TV omukolo guva kuno neeri naye gwayagala ebyo biveeko ezo sente tozirina kwewanika guno gwalabye ku TV gwayagala kola obujja mu nsawo yaffe katono bwe kati kamala ate nabbi yagala nti aba mu nisaau baraka aisaruha muuna abakyala bakyasinze okufumba omukolo guba mutonotono bwe guti baba bafumba nnyo aba mu nisaau baraka abakyala bakyasinze okweyamimikisa mufumbi nabeera nebba omukolo kaba katono naye gye gisula ebidaala egyo eduniya yonna ekyawo nekisanyalala emmotoka zazenga 300 mu wiiki 2 ngaomulaba kukyalo yavaayo dda mu nnaku 3 nga banonya omugole omukyala tebamulaba yabuze. Waliwo ngo naliko nasaba amahale milioni 8 amahale naye nga omukolo gwokagwoka guzitowa naga nti ate nga tebazikamiza oba yazisabira awo ekyanewuusa naga nti nga tebazirese sibabwa nga bazirina naye nga sibeteefuteefu nebekibera enziwera 5 naga nti mbagambye nga teziweze 8 sibabwa nebakubakuba obusimu abagagga banemikwano gyabwe empeesayo milioni 5 awo wezirya nebakuŋŋaanya ku bupiki buboda busomba nezingira 7 naga ne bannaye temutegera Buganda nzinabigedde ekigambe njagala amahale milioni 8 nga teziweze kyokka nzina lingenda okuwa omukolo negukeererwa ngaomugagga gazigenda kuwera linda neziwera naye zigenda okuwera saawa 4 enkeera ngaomwana ali ku nnyonyi egenda mu Amerika omugole omukyala kumbe babali bamutwala bamugamba nti bwetuwa 8 oba olimaze okuyingira kati naye zeyasaba zennyini olwazibweza bano baziga mukwaza amahale oba yayitaanya olaga zimudduse eyo ng'ali ku nnyonyi yagenda wa nenje buli eno tavangayo twanali mbamanyi n'omulenzi awasa mumanyi famire tuliraaniganye bwetu naye nga essente yali wali ku mukolo guli mukama wange Allahu akbar nazaala bamuwadde moroka sezaala bamuwadde moroka omukyala yenyini bamuwadde moroka ebyo byabokka kale ate bali kwasongola eduniya y'ebintu nebakikula nebayiwa yafumba sawa busaawa siyeweza lunaku mubufumbo yafumbayo hours nasika mu maaso nga bwe mwogere ennaku zino nasika wa aba mu nisaau baraka kakati abakyala ali awo tebampuwanga bwe mugamba mpowaganye bwe mugamba mpowaganye goganye omukyala gwekenyini bona omugamba eŋŋamba etegeeze kyajja kuwowa era ngeri eyo bukwatamu obugoye bwo na bwana bwaffe tugende bwoliddamu amagezi sebo ndijja nenkufumbira neze ŋenze ajja kujja kati abamu bagamba nti ayinza ofunamu omulala natwala agende n'oyo agende ne shaitaani zinne kubanga shaitaani bwaba nga sogera n'omukyala nga tebabawooye aba shaitaani bwanafunayo omulala nga tamuwoya muleetaawo alinonye shaitaani ginne babeere ne shaitaani ne shaitaani nze siri shaitaani na seeka singa mba n'omukyala nga si musiraamu namukolako ddaawa asiramuke n'agaana wabula nze gwe njagala nensigala nga nsaala obusiraamu bunnamula butya
mubyolina okusooka okumanya si buli kyetwagala tukifuna ne sente ozaagala si bwe kuli kati ogenda kola naye tuzina sente fenna batudde wano tuzikola ki naye tuzifuna kati genda mu banka oyimire bagende nti mumpe kutya ya sente zinzaagala oyo ekyagenda okukola nze zinjagala kutya ya sente mugipakingi mugiteekewa bingi byetwagalana natakola ki natabito gwe byoyagala eddiini sooka otunulira eddiini ekukkiriza teddiini tenzikiriza mu byonna byonna kyolina okugamba nze kyenjagala eddiini kyegamba bwekigano tolina kukyagala bamukugana bamukuganyi nebuuza muze gwenjagala eyo shaitaani ekulimbalimba bingi nnyo byoyagala tonabifuna era ojjatuuka n'okufa nga tokoze eki wetusula si bwetwagala ennyumba zetusulamu si zetwagala piki eyo gyovuga gyoyagala bagambye era okiraba nga zikwiraga ti eri nyenjagala eri naye bwetulira tuli basanyufu nze gwenjagala allah mukugana tambula na bya allah era ojjafuna emirembe mukozeko daawa aganyi tomukaka ate oyo musanyuke singa mulaba muwayo n'akasente kubanga omupakusa bupakusa ayingire mu byatategedde eddiini si yakupakuka kugwa muli gwe erina kutegerwa na bwongo negenda ku mutima nayingira ng'agisimye lwaki lwa mutima so sinvu omusajja manyi kati omusajja musiraamu naye kansiramuke mukazi gwe nafunye musiraamu naye kansiramuke asiramuse lwa bufumbo lwa mukwano era tebirina makulu bigenda kuyiika okukyusa eddiini olw'omukwano ate omukwano gulinga kimuli nakumeka nga tekinakala ngono tuke waka nakuntono nyo nga guggwawo ebyandita mu ddiini yali mukazi ate naye musajja ate naye tabiriiko nga naye agikusuulira ngadda mu bibi osanga ate omukyala wa kyaki ate omwami wa muziriti omukwano teguwanga tegusoboka tekisoboka mukwano okuwangaala tekiriyo ekisa kyekiwangaala naye omukwano tegusobola kubanga byemutandikirako okukola nga mutuuse waka byebikukendeeza gusobola okusigalayo waggulu nga temunabutandika naye kasita mubitandikako webiti nebutandika okusalika ate ogumu gusalikira ku supiidi nga musenyaze okuvaako neguggwawo therandirebe kati eyasira musolo omukwano guweddewo amakulu n'eddiini ekoze eki oyo obusiraamu temukukkiriza era ebyo byowooza mbuze bwenjagala naye ensaala obusiraamu tebukukkiriza kukola ekyo na seeka nkola ntya okuwuliriza Qur'ani ewaka wange ng'ate n'abantu bange weebali era balina obwetaavu gyendi esa okumaliza abantu n'obwetaavu bwabwe lwekowulize Qur'an abaami kino kimanya nti wakati abantu batwetaaga abaana bakwetaaga bawo obudde abaana bo bonna buli omu obudde omusituleko oyogereko naye munyumye obuvunanyizibwa bwomaliriza ng'ogenda ku bibyo kati abantu bebakwetaaga so okumaliriza abantu bwomala okubamaliriza oteeka Qur'an owulirize ate oba owuliriza Qur'an fe totusiriza tetuyagala kunyumya teeko kati bagenda eri weewale nnyo okubeera ewaka mulemesa abaana okuzanya teri kusamba mupiira mutuule wansi kasita taata asibawo tetufuna mirembe ekyo kifu abaana bali badde bagamba taata ate bwasibawo ate emirembe giba mingi ogenda nokambuola gyoera ffe twakubuziza sente basambye akapiira kagudde ku bbaati obayisi bakuba ekibooko bazanye omuzanyo omulala bandeekanya temundeekanya mutule wasi omwana omuto tatuula ingini yamaanyi tasobola kutuula waabo otegerera nti ingini newaba atudde wakirabera yevulungula bwati kubanga ingini yamaanyi okusinga omubiri gwekikutuuza nobeerawo wamu gatandisa okukugwamu anti ojja kuba weekyusa omugongo gwekaaka ojja kuba weekyusa okoze vivi
mu nyingo zinumu ye oli tewali wamuluma bannange naddala ffe abaami tulina obuzibu ku baana baffe abatewaka wootegerera nti abaana bano mbaleze nga nabbi bwayigiriza sallallahu alaihi wasallam ng'okomawo bwoti anti bwoba okumawo era kujja kugwira so si ate kudduka kwekweka omuntu ojo ayingidde abadde bakuba omupiira ne badduka emisiri bekweka emanju ejo ne batandika okwebuzaabuza abaana beeyiridde amazzi olumebba kuba nti tebaanaabi taata omutuufu n'abasamba omupiira baguyimiriza ne bajja ne bamutomeratomera amagulu oyo taata omutuufu ate tekitegeeza nti babonereza nga bakoze emisango babonereza naye omutima gwo muggulu gye bali naye abasinga wano mu Afirika abazadde abasajja emitima gyaffe gya kikomando ku baana ate nja kukuba ekitwe ekyo kenakukwatako ekyandagwa ekitwe ekyo nja kuba obbola ekitwe omwana buli kaseera kumuwoninga woningi newaba akuyitako obuyisi amuweereza ziwoning zaawe gwe ekitwe nekifuuka ekitwe nja kibobbola ate nange bo bamaama Allah yabatonda nga balezi ekitone kyokulera bo bakirina naye ffe omusajja alina omwana wa myezi 5, 7, 10 ewaka tamusitulanga kuwadde omunywegeraku ku matama ebu naye omusajja ate wamulaga ndi ku sunna za nabbi sallallahu ziriwa sunna za nabbi ako tamusitulanga nako wadde omunywegeraku ku ttama oyina golodi mu nyumba oyo olutuuka bwoti omutumya bamuleeta okujjawo nga yebasa olutuuka bwoti bebe aluwa hafiso aluwa mumuleete wano bwoteeka wano nga muzannyamu katono bubiri ngaasekasekamu dakika 5 nno oba ogudde omutima gwe kugugwo nga gigulidde yonna gyambalaga yeweereza gotulaba nti baga nti omwana omuntu tategeera ani yakulimba enneeyisa yaffe nga bakyali bataawo babitusasula mu bukulu litabani ne baligamba ati batugee muzeeyi mukyalo omulwadde ndi bize kandero next week ndi bize ni mugimalabo yakulaba ngomanya nti mukukula taata tiyagulira mutima kati n'omwana mutima gwe mugale waliwo gwe bagamba nti tufunye amawulire muzeeyi mukyalo omulwadde byonna n'abiyimiriza n'omugamba nti linda bukye saa munana olagawa nti kisobola nina okusimbula kati ku munana guno kyali eri wansi mu buto omwana oyo muto teetaga sente ezo aba omwana omuto teetaga sente tisente zange azimalawo ziriwo ayagala kintu eki mutima gwo goka nze nkoye ekyana kyo kindeekania munviire mugende erinakoye abudda ndi mukunoonya sente mumuli waka muwumudde kituufu niye bwebuvunanyizibwabwo olina otunoonyeza sente ate ozireetewa ate naffe otuwa obudde byonna buvunanyizibwabwo tekakutandanga ngaolina bebi ate munange abazungu abatawo batuleka omuzungu ku mwana allahu akbar lumu nali ntambula ku nnyonyi n'omuvubuka ng'alina kabebi kamyezi nga5 nemubuuza mama omwana aluwa nti namuleseeyo tuva Addis Ababa tugenda Cape Town 6 hours nga tuli mu bbanga naye ng'alina akaana kamyezi 8 naye ng'alina biboto alina bipampa biri kimu nga alaga nti ate ndyoke nakyo omwana wange ate omwami naye nga talina buzibu naye wano waffe omwami omugamba nti omwana weyo musibe pampa tasobola tamanya bebagitunuza nti kakoolero kanaazeeko ate wano waffe tulowooza nti omukazi yamuloga waigwe kimanyi nti mutu wange omukazi yamuloga yenna twasanze anaaza omwana baddayo ne bagamba maamawo nti mutabaniwo omukazi yamulegamu kasala kkubo basisita baffe baddayo bagamba maama batonti kiki twamusanze yanaaza omwana amusiga ebizigo ate kale nga yenjigiza ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abaana baffe tubawe obudde lwosibyewo ku Sande basanyuke na busanyusi dadi waali
so si kwegala nti omuntu agenda kuba kapiira leero omuntu oyo mwali tebayinza kwegubakawo mu lujja muba mubandeekanira neebasa abaana baleke bazannye obutonde bw'omwana omuto muzannyo era bwemulemesa omuzannyo oba omukoze bubi obutonde bw'omwana omuto muzannyo tamanyi ennaku tamanyi rent tamanyi simanyi fees simanyi kyakulya ate alowooza n'okuloza ennyumba gye musulamu yammwe kati ngaomugamba rent oyo tubeere tukwata ennaku yaffe ng'etuluma ne tugisa mu baana obukubyekubye obuganya okuzannya obusambesambe ennaku yo twegitukuba sebo si fe twakutuma oyingirire ennaku fe tuleke tusambe omupiira gwaffe tuvuge eggaali tuzanye twebake ng'omwana omuto agamutya mbu emmere ebula ngaebula etya esente zigula emmere zabuze zitya kati maseeko ono nga muwulira kyono seeko omugamba kyo naye mu byonna nga nva ku nsonga eno ebiseera ebimu twekosa ffeeka mu maaso nze ndi imaamu mbeera n'omusajja mukulu awo myaka 75-80 ng'omuzibu ebumugulira panado ebumugulira akatunda kanamizisa panado olumala okukutuuka newairewo agavuuka nga gafaanana omuzigo erizi nga gavuga emmotoka milioni 4-5 n'okuza bano bulijjo baliriddawa ku kitaawo nga masigi esonde nusu 8 bamutwale mu ddwaliro nga bwe bali mu kibuga basinza kati bayingiddewo tanisa okuwa orders tugenda kutwagala ente 4 ne kilo 3 ez'omuceere taata waffe talina kgenda namukolo butali gwa bbeeyi uga nti mukolo kikaki nga bulijjo nogula panado omuziki bwe gusonda kumbe bambi taata yasima olukonko mu buto wakati we n'abaana mu mutima ne bagenda basimba tenti awo kyabwe kiramba etenti abagenyi bagenda okutuula nga nene emira butenti bulanga 8 munda waayo tata waffe twagala aswale kola obula kuba bwa bbeeyi yazaala abaana tina sente nga ate bulijjo omuzikiti begula panado kati namala okugira nti ate muzeeyi yamize eddagala lingi talina kyakunywa ne bayimira ku asuli bamusondereze egula ebyokola ki n'olwokulaba feesi ate abo bafaanana abo we bato nga bamufaanana yenna olukonko tosima lukonko wakati wo n'abaana bo lugatte ate okulugatta teetaga sente yeetaga budakika 5-7 budakika bumeka lwaki omwana wange ambuuliza eri sibetano dadi mulungi abasajja bamu baba bamulamusa oluguma buwulugumi omwana wajje wano omukwate omutwe eri mu ngalo oba atuuleko akulamuse omu abaana bajjanga 6 njebale atunudde ne gwebabuuza omukulu talina nga batundako iddamu bulungi siwe bulungi so sikuuluguma nga nsolo sente olwokuba zamubuze akuma omunyiivu sente zikoze ki tekyasula nakwatula bigambo kakati ate abaana bamubuuza ne mama w'abaana naye amubuuza bonna babuuza kyekimu mama wabuuza embuuza ey'endala mama w'abaana abuuza mbuuza ndala so si ne bana ate bwe tuggulawo emitima eri abaana baffe nobajja bwe tuggulawo emitima gyaffe eri abaana baffe abato naffe mu bukadde nga gatuwedde bajja tuggulira bwe tukiggalawo kati nga bato mu bukadde nga wetaga kasukaali nga nabo baggalawo tumanyi abantu mu kibuga omwo nga atambula agaba mmere na ssente nga kitawe tena kyakulya kyakusaba atambula amansa ssente n'atuukangawo n'agulira abantu omuceere ne balya n'ateekako ne batta n'ente n'avaawo n'agenda ewalala nga kitaawe ne nnyina bali eyo mu kyalo mu kayumba kabi tebalina kyakulya niye ogenda okwetolola bwoti nga musajja wate omunenya kitono olukonko taata lwe yasiima wakati w'omwana oyo bwe buti kati musajja wate anoonya alubukadde yagattewo nga lunene terubuukika omwana tafunako ku mukwano gwo nolunaku n'olumu kati olukonka nalugatta ati omukwano gunaavaamu obukulu gwolina osooka oguzimba
bino bigendere bataata bamama bo tebaba bibulire bamama obutonde bwabwe babimanyi tuzibe enkompe ezo mu myaka gino jukira nti kati ogalina oyigga ekyokulya oyigga kasukaali tayigwene tukaga kuggwe tayimwetuuka nga terya kuwa mulimu muzeyi mulese bwaki oyo nga teyenza gukuba nti kampani ekuwa omulimu waliwo emyaka gyotuukamu nga nebwokola otya mpozi bayinza okuyamba mu nsonda ebyobusente mu muvumu agende alyeko nga teyenza kuwa mulimu sekambuuza omukyala ow'olubuto akkirizibwa okuwoowebwa? nedda takkirizibwa kuwoowebwa era kiri haramu era okuwaawe kubaawo tuba tujja kukuddamu nabbi yakigaana sallallahu alaihi wasallam lwaki akigaana ayinza omutwala nga si lulwo gwekyobuuza mbu nze nkakasa lwange era naye nagaa nti lulwo kasita omukyala yenna asobola okugenda nabira n'omwami nga tebannabawoowa tagamba nga ekigambo nokikikakasa kasita omukyala asobola okugenda nabira n'omwami nga tebannabawoowa tagamba nga ekigambo mulayinye ebyo nokitwala era beba abaana bosanga oluvanyuma nga teba bakyusiza bataata baabwe naye yali yamugaba eno kati amugjeyo amuzizabwa bitira kuva mu ezo layini ezo nagenza okwogera naye nagamba lwange ate nange kakasa lwange amboowe bajja kumugaba nga musajja mukulu kati ye nabbi sallallahu alaihi wasallam takkiriza drama kiko ekyo nabiganira ddala byonna teri tadda mu drama seeka omusiraamu alamulwa atya singa aba agabanya emaali n'abooluganda lwe abatali basiraamu? damutulabe seeka omusiraamu alamulwa atya singa aba agabanya emaali n'abooluganda lwe abatali basiraamu? damu seeka omusiraamu alamulwa atya singa aba agabanya emaali n'abooluganda lwe abatali basiraamu? ani ategedde ekibuuzo atugambe ekyategeeza singa omusiraamu agabanya emaali eri abooluganda lwe basiraamu okwata emaali nempaka abaganda bange abatali basiraamu? allah oba okuza omulimu mulungi nnyo kubanga mubeeramu neddaawa tulina benganda zaffe nga si basiraamu noga nti enyumba yejini njiwadde isima njiwadde peter abeeraawo kirungi nnyo era kikubirizibwa ekyo tuganda bwebanga olina babweko kubanga kinera oba bazisaki ediini y'obusiraamu okujjako omala okukutuka ate tuba tukyabawa kubanga mukusikirangana mulimu eddiini bwezawukana batakkiriza kusika kasitamwawula eddiini abatasika naye kiba nga okyali mulamu nga nabo balamu bawe oba oli awo allah yinza obalungamya ebigatta ku ddiini senga weerabira eswala ya fajiri nojjukira enkeera ogiriwa oba ogireka? bweerabira eswala yonna niyo tebasi ya fajiri wogijjukirira ke kaseera kaayo. Bwewerabira eswala notagisaala kisoboka newerabira eswala nolowooza nti wagimaze nogyerabira. Esooka kisooka okubeerawo ddala notagijjukira bulamu bwo bwonna paka kufa.
nekyo kisoboka niye obalibwa nti wasaala obuzibu bwe buli kwe kujjukira kasi tojjukira nga tukupiininga bwojjukira ngaekubanjibwa obadde ojjukira byaki ate bwojjukirira ekaba kaseera kaayo man nasiya sala au nama alaiha falyusalliha idha dhakaraha omuntu bwe yeebaka eswala nemuyitako wazukira gekaba kaseera kaayo obudde bwayo butuufu amakulu tojjukira ate nodda mu birala sasala dhuhuri tuli nekamala okulya lanki balina okutula meeting ate awo gwa musango tuli fenna bwewebaka otulo eswala nekuyitako naye otulo otali bugayaavu kubanga oliwo abantu bebaka otulo subuhi nemuyitako olwa tv nga yebase leeti lwa tv eyoyo ofuna omusango niwaliwo kubanga webasebwe basitulo netujja tukuwangula swala nekuyitako eyoyo wozukukira bwe budde bwayo naye obanga wafuuse ensonga yeswala okukuyitako olwokwebaka leeti ate eyo ofuna omusango kati eswala yonna bwekuyitako nga ogyerabidde bwotagijjukirira ddala oba wasaala allah atwagala nnyo bannange allah atwagala lwakuba sitwagalika kambabuuza ekibuuzo tugamba ffenna nti obulamu bwensi buwooma si bwe kiri okuleeta wano wamala kumusaba obulamu bwensi bukola ki wamala kumusaba okuleeta wano wawoomu olw'omukwano gwakuyinako nakuleeta wano wawoomu wamala okuleeta wano wawoomu nakugana naye nowategedde nti muno mulimu amakubo ago abiri lino lirimu abatemu n'ebijambiya ne bakifeesi nti ate lino teririmu yita mulino njagala muno muli abatemu kubanga tugana nti omwenge obwenzi bubbi bibi temubikola mukole bino nze biri byenjagala nzinkuleese wali ebirungi nkulaza amakubo gali ago abiri nkulaga eriri seefu omutali batemu nenkulaga neri neguga nti ate lino lyenjagala ye binadamu tiyagatulaga aba amakulu tiyagatulaga agati wahadainahu najidaini nabalaga amakubo ago eddungi nendibalaga tiboyita mulino era yeyagala tuyitemu nebbi nendibalaga nebirimu bajja kukuba ejjinja lya minzaani kyawe nyini wali ejjinja lya minzaani zewenfiira atwagala akola ki lwakuba sikikola ki tetumanyi tetwagalika fenna tumanyi life eri sweet but short life sweet life is byonna byomu gyava ne mu France baogera ekyo ne mu Lwarabu boogera ekyo obulamu bwomu naye tetumusabaako tuleeta wano olw'omukwano gwatulinako n'atuleeta wano wawomu n'atubulira na biki ebigenda okuwomyawo n'ebigenda okukaayawo byonna yabitulaga togeza n'ogenda mu bwenzi life ejakaawa ezo byenjagala era okumaliriza nga sente zirabirira akanda zitola ku poliisi naye ubanga ku poliisi ate natwalayo kakaaga alinya boda tuwala sinji kaka kuki ku poliisi n'omukyala akasima naye nalinya boda nobabuuza naye mwina amagezi sente zigwera mu transport olinde andi mwana wa bwenzi kati nkoleki bamulaga walina okuyita alime okumenyeka ye ayite newe okumenyeka buli kanaku atala sinji kagaga ku poliisi ebimwana ntubikolanga ate kambabulire ekyama osobola okwemanyiiza okubeerawo nga toganza nga tosinziza kigambo kyonna mwana buwawala kisoboka era Allah nakusasa nokyemanyiiza omwaka negugwako nogwata nogwokubiri negugwako ojja kunonya ompa ekirabo ojja kufuna emirembe mu duniya muno kisoboka nokyemanyiiza osobola okwemanyiiza obulamu bwo ojja kunoonya
ondeetera ekirabu ogende nti nendiga genda ogibutemu suupu yakube abewange tebagala ndiga naye bajija nga tebamanyi ngireeta bulijjo sagala ndiga ti ate liri gye naleeta layira wallahi kubanga endiga n'embuzi tebyawukana naye ekyo kisoboka ekimu ku bintu ebimala emirembe ku mwami kukuba kifuba ku baana ab'obuwala togenda kufuna mirembe bave ekulaba balabe bwotusiza kuwasa jamu wa Imamu mugambe twambale ekanzu zaffe z'ekinaku tugende tulifenna toyinza bakubako kifuba n'ofuna mirembe buli yenna bakubyeko ekifuba bamumazeeko emirembe tegeka bulungi ate nga wano mu nsi tunonya ekintu eki mirembe nazimba ennyumba enene eriko shedi erina ebisenge bingi afune emiki emirembe erina ebirabiro 5 munda afune emiki agifuna akakazi ka kilo 40 kagimulemesa nasula ebweru bwensula mu nyumba esifuna mirembe jasula mu motoka buli kyonna kyetukola tunonya miki naguze motoka latest eduuka ina sensa ina kompyuta afune miki emukasuka mutulera njagala omukyala ina akayindo oba akayindo kalikoki akayindo tegayogera kutu ole muligondi omukyala ina okutu okulungi nga alla mumuwa nga badoka bakubagani mumi buli kanaku waka engumi buli kanaku nobuuza nti muzanya bokisingi mugulire ddala giraavu zimuziteeka engalo waka buli kyetukula tunonya miki naye twagenda netukola ensobi emirembe giri sayidi ndala tugironyeza walala kibula tetugifuna giri sayidi yeri tetuli eno kozimba ennyumba nnene fanisha bamugimu bazungu simanyi bikimula nga tumaze kugenda eno ente giriyo emirembe giririddawa kukwata amateka ga Allah butiribiri kwegendereza amateka ga Allah wali emirembe ebisigadde byonna bakulimba osobola kubanga tulina guyumba gunene n'omukyala talina simanyi kayindo simanyi motoka naye ngaokutta amateka ga Allah mirembe oba najyo ebisigadde byonna tubikoze bakoze sente empya naye nkadde bafune emirembe tebagifunye eyo abantu balina sente empya naye nkadde tebalina emirembe tiba tebenkevu si mutebenkevu nina omwami waffe najja nakumize musaaza mugagga muvundu asala eswala 2 dhuhuri nasiri mpozi nejjuma naye namugamba nga osula kumpi n'omuzikiti ekikulemesa magalibi isugu ekiki baagala kunziita baagala kukola ki nimubuuza baani ku sente zolina ebiwanvu tujja kubisobola Imaam bireke atambulanga kanyonyi webuzibira taddayo kufuluma yangalumu yadaganya kusalira sisitawe oba ne bakerewayo yasula eyo tasobola kukola ki emirembe giri mu bintu birala si sente nyumba nene moroka mpya moroka ya Amerika moroka tekuba kinya kuteeka amateka ga Allah muki mu mbeera zonna woina wosikira kakyapatiko naye ngaoteeka amateka ga Allah mu nkola emirembe gyagifunawo woina kalitairo shop kali awo ku kyalo wotundira kuteeka amateka ga Allah muki kagenda kubamu emirembe naye kasita ogavaako tosobola kukomba ku mirembe emirembe fenna gye tunoonya yaguze ettaka ddene nnyo agati agenda zimbako amaka anoonya miki mirembe abantu abamu basuka okunoonya n'emirembe ne banoonya n'ebitalina makulu osanga abavubuka bali ku matatu nga basubira bonakuba amatatu ago bajjafuna emiki emirembe ne babisimba abo bakuba matatu ne rudo banoonya mirembe naye ngaomuvangu emirembe omu emirembe gyetunoonya naye ogenda okumaliriza nga tugudde mu mirerembe
anti emirembe n'emirerembe biriraniganye. Abasinga okunoonya emirembe bamaliriza abatimuki mirerembe. Omwana omulenzi yenna ng'ayagala okugwa mu mirerembe okuba ekifuba ku bakyala ojja kugifuna bulungi emirerembe. Laba balabe mwana wange yekubbirako. Tuli ffenna bw'oba oyala kuwoowa nga tulambala ekkanzu zaffe nga tugenda tumuleeta tumuteekaawo baasi naye oli mulungi waliwo noli mulungi kati ate noli embalagavu kakati waliwo ku mulimu oli waliwo gwendabye ku mulimu oyo nja kumufiirako oyo ku mulimu oyo kale olugi lugule wanono mukusooka gino emyaka egisookerwako digida nodde eno waliyo tayimu y'okuŋŋaanya obwana bwewamansa bulya bulwala ebyo ngo bitadde ku mabbali ku kiyama bagenda bukubuuza ku kiyama zibagenda mu universities abaana bagamba nti bwolabanga ebizibu byolina tebikumala tandika okunoonya omwana omuwala kubanga omwana omuwala kitegeeza kwongera ku bizibu byolina. Bino byolina tebikumala kati gani byongerako naye nga nena bitamumala mundage wano tebikumala muma naye ani yakoze kubyataibukimu bwejja kusoma busoma ebibuuzo bantu enjala batti nze sina buzibu nanjala bakabamulamanzange seeka omukyala eyasiba enviiri nga si nnyunge bw'aba avudde mu hayibu azisumulule ng'anaaba zonna alina ozisumululayo zonna bwatazisumulayo aba tanaabye kubanga hayibu ebawo omulundi gumu mu mwezi katende baza tugamba nti amala omwezi mulama nga tanaabye omutwe takkirizibwa bwaba tazisumuludde abatanaabye gwe bakkiriza obutazisumulula yewajja nabba ate naye alina oziyiwamu amazzi embatu 3 asina amazzi n'embatu ze zimbiri ayiwe muno gayingire muli owajja nabba atali wajja nabba zonna alina ozisumululayo zonna bwalekayo bwe kati abatanaabye kiba kitegeeza alina salaswala nfu kubanga talina wuzu ekyo balina okijjamu omuzannyo oba nyunge oba si nyunge zonna zina okuvaayo ate n'okuzisumulula si tekikoma bukumi n'akakasa nti zonna ziyingiddemu amazzi mpaka ku lususu olubeera muto wansi naye nekyewuunyisa Allah tabaraka wataala abagamba ebintu ebyo byaherethe tekyabulamu gye bali eri sisimu gyabavaamu ey'omwezi eba erina byerese nga birina okuddamu okuba nga tubiri ne walinga ye ate bwe yetayagala ebyo byabulamu kigasa ye mu byobulamu bwe okubeera nti abamulamu bulungi tuli fenna naye takkiriza ayagala kijja kubisobola ebintu bingi Allah byatukolera wano nga ibaada naye nga bya healthy nga singa obadde ogenza wa medical doctor nga yakikugambye wadde yakikola naye ngaoledde ddagala eritagambika ekyokulabirako ogenda ku muziti okusala salati subuhi ku baami erimu ku ddagala ery'omutawaana mu kujjanjaba endwadde n'omwami okubeera omulamu obulungi akawewaako akajja kakufuba ku makyaka akawewaako ng'ojja ku muzikiti ako buli ogani gy'olina muno munda ekeetaaga ate ekyewunyisa naye omukyala namugamba asigale eka tajja ku subuhi kubanga ye buli mwezi sisimu munda yenaaza ate gwe tokirina tuli fenna nagamba genda ku subuhi era singa osanga omusajja nga ina emyaka 75 ng'obulamu bwe bwonna adde asala subuhi bw'aba ayimiridde awo toyinza kufaagana wa 75 nga tagenda nga kusala subuhi onaba mugumu onoganyaganya akewaako
bwagamba ibada yonna gyabakugambye liba ddagala kati omukyala muga esumulula enviri zino onabe empaka eri wansi ku lususu zenviri zange nazisibye sagala kunzanyirako kakati ezo enviri za sente nyingi waliwo yagamba byogera tobimanyi kireka mulina banaku ewammwe mpazi otasibala ku sente ku nviri za sente nyingi enviri bazisibira omwezi mulamba tebazimalanga omwe obutyambu zisumulule neŋŋaana bannono biri bya healthy ddagala bujjanjabi gweotunulidde ekino kyokka mubazisibira sente nyingi ogenda kulwala tuli fenna omusajja nze nkuwadde ekifaananyi ngaabadde asala subuhi mu jama tambula mukawo najja ku muziki ako paka ku myaka 7 mwezi omukwatanga mu kibatu bwoti watakunyiga n'ofukamira olinoonya naye bano baganyegenya bano mwanange tonsuula ononkutula nkwata mpola akabugumu nga bukya akabugumu ako butwa ku musajja kirabaga nti wasubuhi idha tanafas n'obudde bwa subuhi nga bussa empewo gye busalaagirayira erimu emikisa erimu eddagala mu baganda omwana bwe yakonzimbanga nga tasobola kutambula alemedde okwavula bamukula batya bamukeeza kumakya mukewo ne bamujja bujja bati nekakuba enduulu netwakuba ku busulo kuliko omudoddo biidina wiiki egi nga tugenda maaso toye muyingiddemu mu organisi zino nezisumululasumulula tuli fena kale ate bono babaganda bamufulumya nempewo netera n'okuggwayo naye eye 11 mu kitundu nga sina mu 12 awo si bwe tugisalira yesinga omugaso n'abazanya emizanyo giri fiziko maje bokisaba namba mupiira babagenze na mulodi waka era nze nakuba nnyo omupiira nga nsoma okusamba ttiimu ngaetweninga ku makya nga mutweninga kaggulu kizibu kugikuba nga training yayo yakumakya nga mutweninga baggulu kizibu mugiyitawo baba bagumu nakuba omupiira ku secondary nenkuba ku university ogwa ddala nam tiimu nga mugiguddeko ngaetweninga ku makya nga mugiraza babadduse emisinde gyakuno mugira nga muyo yakasera babaddusale mudale mudakiika 15 nga buli omu aweekeera nga bowe bali kakati ebintu nekirabulire message eri mu Quran tugenda kugirazawo mujjudde message eri omwo eddagala liri omwo tuwoza gundi ayimba message nze gundi ye mimbi wange ayimba message eri mu Quran buli koosi yonna gyomanyi nga olwaleero omala genda kusoma ku university bakutikkire ye nabbi sallallahu alaihi wasallam yagirina medicine, agriculture, mass communication, education, law. Bwatuuka mu law musule eyo newunya agriculture ng'ewaabwe tebalima balina musenyu nanjazi dungu tebalima naye amanya agriculture osoma disi za nabbi za agriculture ngozi yali abeera mu nsi zaffe ez'ebibira amanyi okulima sallallahu alaihi wasallam tulifena gwe buli kosi gyomanyi nti omala kugenda ku university myaka 3 kwena ku 5 ye yali agirina military yakoyo sagala bigenda mbazo tutwala nabbi sallallahu alaihi wasallam kubya military ibye kinamaje yali muzibu nnyo ye byonna bikosi zonna zonna olwaliro ate ffe tusomako nno kamu noziga nti yasoma medicine oyo ye byonna yali abikola ki abirina sallallahu alaihi wasallam byonna fewaffe atuyambe nnyo netumuwana mwana yalese diguli eka omwana yalese diguli alitayo kaki ye yalina byonna ekibuzo ekisembayo sebo bisibisembi tojja bisembya sekaddi lwe batalaka omukazi era
aba akoze ki era mirundi emeka gyokomako kumuzza? akasajja kazibu nnyo ekibuzo kyabuze kitagawano awa agende tebusalidde amagezi naye nga gagusalire musalidde amagezi naye gansalidde gansi